Ofisi ya Ssaabaminisita ng'eyita Ministry yabigote biraze wamu n'ekitongole kya Red Cross badduukiridde abantu abakoseddwa okubumbuluka kwa kasasiro mu bitundu eby'ekiteezi ku lunaku olw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde. Nsooka nenyinira ku wali mu maaso nga maze okudduka mu sitepu nendaba nga mukyala nga senjagala okuddayo kumunona naye nga kyasobola nga kisaliko kijja kunona bulungi nga buli wenyinya ndaba kigenda abadduukiridwa mwe muli abo abakoseddwa kw'ossa n'abo abafiiriddwako abaabwe kw'ossa n'abo ababadde mu bwerinde obw'okubuutikirwa kasasiro nga bali mu buwanvu bwa mita 2 okuva n'amaka gaabwe mwe badde bawangaalira nga bano balagiddwa okugira nga bavaawo beetegula ekibabu. Era ssaawa zino tuyogera kati tufunyemu excavators nyingi kati tulina excavators 16 era tuli kwongera endala. Obuyambi buno mubaddemu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kw'ossa emmere wamu n'ebyokwebika nga ne bakwasiddwa Minisita omubeezi w'ebigote biraze Lilian Abba ng'ali wamu n'ab'ekitongole ekya Red Cross. Bw'abadde abakwasa ebintu bino Minisita Lilian Abba ategeezezza nti buli muntu abadde awangaalira mita 2 okuva ewagudde enjege eno si baakumenya njuye nga tebatose kumuliyirira. Era ndi kusaba abakulembeze aba local leaders timuyogere n'abantu bo bajje babeere wano ate nsaba nti aba neighbors bali wano tebafunye ebizibu muveeyo mugendeyo ate mujja wano kutawanya abantu tebafunye ebizibu. Asinzidde n'asaba abantu abakyalemedde mu bifo ebiri mu bwerinde bw'okubuutikirwa kasasiro babyamuke ng'obudde bukyali basobole okutaasa obulamu. Era ng'ono ayanjudde netta okuva omukulembeze w'eggwanga erya Uganda lyawaddeyo eri abantu b'ekiteezi nga bafiiriddwako abaabwe bakufuna $5 million ate abo abayononeddwako ebintu byabwe buli omu wakufuna $1 million. As you are aware, the President of the Republic of Uganda has also offered to give support of 5 million shillings to the families who have lost their relatives, and that will be delivered to them. And those who are injured will also receive 1 million shillings. Abamu kubaganyuddwa mu nteekateeka eno basimye gavumenti olw'okuvaayo n'okubadduukirira n'obuyambi oluvannyuma lw'enjege eyabatuuseeko. Bano basinzirwa ne basaba gavumenti etulere mu nsonga y'abaana abasigadde nga bamulekwa oluvannyuma lw'okufiirwako abazadde bonna mu byabaddewo ku lunaku olw'omukaaga. Okuyambako okutulekizapo abaana abafiiriddwa abazadde baabwe. Tulina abaana nga bo bazadde baabwe bonna baafudde naye nga tebannaba kufuna buyambi. Abantu abaleeteddwa mu kitundu kino balina ebyetaago bingi. Abaana abaatubuzeeko naye n'abalala bamaama baabwe ne bataata baabwe be baziikidde mu ttaka naye babuyaana bubuyaana. Tugenda tulonda omu ku omu kambi mututereko enkola gye tugenda okubanoonyamu baleeteremu. Abalala basabye gavumenti okubongera ku buyambi kubanga bangi ku bo balina obulwadde obutabasobozesa kuwangaalira mu mbeera eno. Poliisi tutawaanya nnyo n'okukkirirayo obukkirizi ate emirambo gye baleeta abatuuze be bamanyi nti ono gundi ono mumanyi ate babagobera eri. n'ekyendi yafudde tunagiraga ate yandikidde omwana wa myezi 8 omwana tulina abaana naye waliwo n'akagege yandikidde nga ka myezi 8. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Ruckus TV Agaleero.